Byonna by'osinzidde okubeera nga tugubidde Fahad Pro UG kw'oli era nga njagala kubeera nga tenkuwa updates ku biki ebiri mu kubeera nga tebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ngenda kusaba katambi abeera nga okwongerayo likinga sharingirako abala comment section akabokisako naawe tekigenda kubeera nga osulayo endowooza okusinziira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga oziwulira nsonga za kalulu era ng'olunaku lwaliro mu kibuga Kampala ssaawa zibadde ziwera 10 omukulu akulira ekibiina kya Electoral Commission oba ekitongole kya Electoral Commission ekikulira ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda omukulu Simon Byabakama avuddeyo anabeera nga alangirira butereevu nti abadde akwatidde ekibiina kya NRM bendera mu kalulu kuba pulezidenti omwami Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa asobodde okubeera nga awangula akalulu kano era nga okusinziira ku Electoral Commission bagambye nti afunye obululu emiliyoni 7,946,772 era nga akutte percentage ya 71.61 ate amudiridde abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono okusinziira ku Electoral Commission bategeezeza nti afunye obululu emiliyoni 2,170,238 era ng'ono akutte percentage ya 24.7 era ng'olunaku olwaliro omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesowoddeyo n'abako obubaka obukambwe bwaweereza era nga bino byonna asobodde okubeera nga abigaana agambye nti byonna ebivudde mu kalulu kano takkiriziganyizza nabyo era nga olunaku olw'ejjo embeera yabadde ya bunkenke mu ggwanga lyattu Uganda sako n'amawulire ag'enjawulo agatandise okubeera nga tegasaasaanira emikutu migatta abantu nga galaga nti yakwatiddwa okuva mu maka ge n'abeera nga atwalibwa helikopita y'amagye mu kifo ekitanira kubeera nga tekitegereka wabula avuddeyo n'abeera nga ategeeza nti amagye yes gasobodde okubeera nga tegasalako amaka ge olunaku olw'ejjo era ye mu Robert style esobodde okubeera nga afuluma amaka gano era abasirikale n'amagye ababadde bamulinze tebasobodde okubeera nga tebamufuna wabula mukyala we amanyikiddwa nga Bobi Kyagulanyi sako n'abaana abamu nga Suubi bo basigaddeyo mu nnyumba era nga ategeezezza nti very soon agenda kubeera nga alangirira ekiddako era nga olunaku olwaliro tubadde tukyali awo ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga yakamala okubeera nga ayogera ebigambo ebyo omukutu Ghetto TV era nga guno gumanyikiddwa nnyo okubeera nga gutambula n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu guvudde ne gubeera nga tegubaako obubaka bwe basobodde okubeera nga bapostinga era njagala kubeera nga mbukuyitiramuko wano mpolampola naawe osobola okubeera nga omanya embeera eriwo saawa eno. Ghetto TV nkutegeezezza yesobodde okubeera nga eteekayo obubaka buno bategeezezza nti the commanders soon will be on the streets. Let's all hold our flags, it's time. If the president Bobi Wine is out, then who are we just to keep on? Ghetto TV byebyono aba Ghetto TV basobodde okubeera nga bawandiika bategeezezza nti omukulu saawa yonna agenda kubeera nga agenda wali ku street okubeera nga alaga obutali mu mativu era nga byonna of course woba naaba waliwo ekizzeko kyonna nja kubeera nga mbikutuusaako era nga njagala kubeera nga kutera obutambi buno omukulu ye amanyikiddwa nga Luyimbazi na Lukoola onono ebadde etaaga obuwo wali ekawempe okubeera nga bamulangirira era nga olunaku olw'ejjo DR forms zonna bazimuggyeko wabula kadde kano basobodde okubeera nga bamulangirira officially ng'omubaka wa Kawempe North era ng'ono abadde abisanya nnyo n'omukyala amanyikiddwa nga Farida Nambi muwala wa Haji Kigongo era nga nabyo ngenda kubeera nga mbikutira waawo n'ensonga za Lutamaguzi naye gyali ali maziga tanaba kubeera nga adde engulu byonna ngenda kubeera nga mbikutira waawo sako n'omukulu amanyikiddwa nga bali mwezo ki ekiriwo saawa eno tuula butuuzi kalira subscribing akade ka notification bakokoneko buli we nabandese video ojja kubeera nga ofuna notification nti kakati Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga atuleetera side zeno kamere nga mbatuusako amawulire gano ate oluvannyuma zijje n'ensonga endala nnyingi nnyo temuvaawo bululu n'obuntuuka wakati wonna twamuwangudde hands down namba twagenze okutuuka wano nga tumusinga obululu obuli mu mitwalo 2.5 mukyala Nasuna Rehema wali byasoma bifu tebiri mu DR form ze baatuwadde mugamba nina objection agaana tulinga abawambe wano abantu b'Ekawempe mbabuuliddeko obuwanguzi bwe mwampadde ab'akakiiko k'ebyokulonda bakoze mankyolo bali mu kusoma ebintu ebikyamu mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala mwe bakama baffe mbadde nnyina bagamba ng'embeera neetandise okubaawo mwebale nnyo Elias 34,955 The total number of valid cost voters
I therefore declare Ruimbazi duly nominated for Kawempe North South. You are wrong. You have done something wrong. We have results from East. They are here. Where did you get that? Where did you get that? So that is after announcing and declaring the results, after announcing the results of he has left, and he has fled the scene. That is exactly what is happening here. After he has declared the members record. That is what the returning officer said. Omukuru, come on, because the returning officer Rashid is also from Isiso. Let me go and find out what Senyonyi is telling the public. What Elias Nalukola is telling the public. The results that have been declared indicate that Elias Nalukola has won with 33,490 votes compared to Nambi Farida, who has garnered 8,930. So those are the results for Kawempe North Division. So this is exactly what's happening here. Come on, can I get a microphone? What took your win so long to come? Without entirely. NRM and Nambi, with connivance with some people within the Electoral Commission, to mention but a few. There is a certain lady called Nasuna Rehema. She was reading things which are very strange. Nalukola 00, Nambi 500, Nalukola 12, Nambi 600. Where did she get that? I hit Nambi thoroughly. She never defeated me anywhere. No single polling station did Nambi get anything beyond or to the magnitude of 100. I won her decisively. I gave her bloody nose. Now I'm wondering why they wanted to declare themselves winners. Will she be able to represent us from the sky? From where? She has failed completely. But I have seen them attacking the returning officer. Why, when you don't have any votes? Can they present their declaration of results forms? I had all of them. I had defeated her everywhere. Now I don't know what they are looking for. David Ruiz Rubongoya,
Nope. He scored 18,242. Kabanda Misa Nabengo, NRM. She scored 22. Hello? Hello? She scored 22,332. Karuhanga Rina, independent, scored 124. Kasozi Abdul Wahab, Jema, scored 48. Kiua Ronald, independent, scored 122. Kushava Susan, independent, scored 628. Lucy Abraham, independent, he scored 4,973. Ruanga Alan, independent, scored 179. Minawa Farouk, FDC, he scored 143. Muhanji Moses Kapere, independent, he scored 1,981. Nakuya Aida, the party is Democratic Front, she scored 344. Natuherwa Fiona Destiny, independent, she scored 91. Tamale Idiwaswa, independent, scored 58. Walangilidde Abdallah, People's Front for Freedom, he scored 94. Sorry, he scored 74. 74. I repeated that one. The total number of valid votes cast for candidates, 49,538. Total number of rejected invalid ballot paper, 1,330. Total number of ballot papers counted, 50,868. The total number of spoiled ballot papers, 418. Are we there? Accordingly, as a returning officer for Kampala Electoral District, and in accordance with Section 77, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, I declare Kabanda Misa Nabengo
tebalina ku luguudo baba batidde munda omwo mu nnyumba. I think baadde banoonya buleme okugula ne bajja bagezeko bagule ne balukuba amasasi n'endowooza bwera eggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu waawona abadde emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde muki mu nnyumba si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nnyumba ne baddusaawo emirambo egyo gyonna. Nabadde n'abantu abaddemu mu mmotoka omwo baalabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injat buli ali ki nga bamuddusaawo. Nyina ba agents abankuumi kikosa obuli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali obutali musango naye kutala lwadde lwatandise ddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda. So ne bajjana kusaawa zenjogerako zadde mwenda ez'ekiro we balumidde wano era ne batera abantu bonna baba batutte ekombe mu hospital n'endowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu n'egombe ne babajuusaawo ekiro ne babatwala emulago. Kati tubadde tulina wano famire abadde ano nange simanyi baani bafudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze. Kati olugoye luli njaddu kulaga olwo oli omwami ku identifyingidde mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano. Nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka. Kati atunuulidde oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo amu identifyingidde wali omulala baalese essimu gombe basabadde bamutyako engoye ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagaa nti ono bbaawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha w'Ekaabalamba ye bamukubye ate nga bwe bamwogera n'omulangira twagamba ova mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala egombe. So abalala babakutte babalina mu makomera naye abo bo balamu bali mu makomera tunaadiriga nabo ne tosobola kufumiitiriza bulamu bulumi bw'oyitamu abantu bobadde nabo campaign trail. Kati bwogera n'abaana baabwe bali kubeera mu kisengeka n'amawulire naye adaba nti bannamawulire balindira buli tebagenda sobola. Lino sasi lino lyalemedde mu kisenge lino sasi
watali gamba bonno bakubyewo mu Somali. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.